Let me tell you, if these people were serious, the intelligent people will tell me, I tell them, nti ekifaananyi ekifuluma mu mawulire tekisobola kufaanana bwekityo. Toyinza kuba ekifaananyi kya kabaka nga yasomye ng'omwana alidde kamulali. Abaganda bakuuma kabaka waabwe with dignity. Ekifaananyi ekifuluma. Abaganda kabaka Daudi kyali munywanjaga, Mwanga yali musiyazi. Olabako bebiri? People protect their leaders. I can give you a number okati siasa yasoma ki. Nedda siasa ina magezi kimunsi. Fulufika ina magezi kimunsi. Yasoma. Basoma kyabo. To inform me. Let me tell you, I did public relations at high level. Yasoma ki. Bwenkwogera kwa katunde embobubwa amazi n'amazi. Fulufika n'amazi. Oyo siasa n'amazi. Mazige nyini yagomutoyi. Amani. Kagari kwa kankubodi. Let me tell you. As an expert on public relations, Nabagami Roosevelt, President Gandhi down the road, Roosevelt yafuga America bisanje bisatu. Neye yali mulema. Polio yamukuba. The man was attacked by polio, nga president wa America. But the American people, the Americans, did not know that Roosevelt was a creep. Bamukolera amagulu agenjawulo. To protect his dignity.